ebyo ebifunze nga obuwulidde. Kale ebigambo byombi wulidde naye ng'olwo lwonna ekikutuusa okukufulumiza ebintu byo landiroodi omulanga nga ssente mmeka ezo zotasobola okusasula. Kasente kandiko waliwo ng'omusajja ekitera okusirikira ng'abasajja oluusi ng'olaba nga kye kinaakutaasa. Olimba nnyo omusambaganyi, olimba era walimbyemu kubanga olaba nze ndi mukyalawo wootuukira okunkwasa obuvunaanyizibwa kitegeeza obeera onneesiga tuwandiisizizaako mu kisenge n'ombuulira kubanga tomanyi tuli bakyala naye nange nsobola okuwa amagezi. Wandimbuulidde ssente mmeka ezo zotasobola kwogera? Ssente milioni 15 zezantuusa ku mbeera efaananaki. Olimba nsambaganyi leero olimbye nnyo. Only 15M. Ezo ssente zokka ne bafulumya ebintu byo n'oswala mu bapangisa kale ate oba biswaza. Olaba ffe abakyala mutunyooma wano eno oba muba mulowooza tuli banaku nnyo naye nze ffe waffe mama wange alina ssente. Ezo si ssente 15M. Obwo obusente butono nnyo. Ewaffe mama waffe alina ssente 15M. Ezo si ssente. Ngenda kugezaako njogereko naye kyemmanyi tasobola kugaana. Ogenda kuyiiya ng'omusajja. Nange I'm going to talk to my mom. Kyonna ky'anaaba atuyiyirizaayo twongerezeeko osobola okuva mu eryo ebbanja. Mwomi Wanje mu butuufu oli wanjawulo nnyo bakyala bange be nali nnina naye nali nkuwadde obuvunaanyizibwa obw'okuba nti osobola okusolooza akasente nga nnyina kyenkulabyemu ekyenjawulo okusinga ku banno. Oyina ebiteeso, oyina ebirowoozo ebizimba ebisobola okugatta ku muntu. era awo wenkusabira bw'oba olinamu byonna byonna ebikucalenjinze mbuulira totya ffe mutulabira wano tonyooma. Okuva na leero ngenda kugenderangako ky'oŋŋambye kubanga mu butuufu nakola ensobi kye nali simanyi tioyinza okuyimirirawo ku lwange. Yo wagikola era kibadde kinnuma nga ŋŋamba lwaki toyagala kunsisinkana twogere, lwaki tuba twogerera ku ssimu kati bwe tusisinkanye tetubyogedde tolina kyonfunyeemu buli omu ategedde ntegedde ekikutawaanya era ne tukomekkereza nga tulina bwe kyetugenda okukikolera. Toddamu musambaganyi tokiddamu. Ekyo nkimaze mwomya mu bakyala bonna gwe mukyala gwe nasigaza communication naye sirina communication yonna na mukyala yenna njirina naawe era mu bantu b'embeera awo nemba nga ndowoozaako mwomya gwe nnamba emuwaawe. Era mbadde nkusaba tuba bakuzaawo obufumbo bwaffe mbadde nsaba obufumbo bubeere bwange naawe abakyala bonna sirina n'omu gwe njagala kola ki. Era mbadde nsaba mu nnyumba yaffe tubeeremu abantu bameka 3 nga njagala mbeeremu nze naawe ne Junior omusambaganyi ne mulamu nnana mbadde nkusaba oba kinaakulisa oli nti naye tomuzza takomawo tusobole okubeera nga tuli batebentevu. Nze kyonna ekisanyusa omusambaganyi sikiinaako buzibu obutaza mulamu nnana tekiina buzibu kubanga naye mukyala asobola okufuna gy'abeera. Ekituufu nnyo mu butuufu kiri ti mbadde nkusubwa era kakati kano ne masajja ku saidi yange ojja kuwulira nga kugamba nti nnyinawo ekitundutundu wekiti then tulabireko mami waffe kiki kyagenda okuba nga atuyiyiriza. Yeah, for the sake of my mother, ekyo kyo tekikweraliikiriza. Mwesiga. Kanywemu n'olwekyo.
Kali ngaba nawe jeba. Naye luli wansaire ennyanya. Ennyanya za bbula tuzirabye byali nnyanya. Mbadde njagala ttooke lya mmeka liri? Mutoke nga ga bbeeyi. Toke gaali nnya kati no lya mitwalo 3 lino lya mitwalo 2 lino ndowooza lya bufu. Sijja bisobola ogenda kumpa myera. Emyera? Ate emyera oyagala nkufumira empya. Emyera ntandikirako 2. Era gy'oba ompa egy'ebbiri gye mba nkuwa. Gino abamala? Tuli babiri n'omwana. Gino? Egy'ebbiri. Basebo, mugulako ku bintu, ninako byentunda. Ninawo ekisero. Musanyusi. Namubiru. Omunye ekyokola kyeno. Nange neebuuza gwe okola ki? Mwana gwe biwanvu. Jangu tudde wali wabbala enkunnyonnyole. Ojja kwata ssente zo. Kanzije musanyusi. Mwana gwe, kasooke mpumuzeeko bino wansi bimmenya. Eba naye musanyusa, olina lubuto, lwonna lukuze. Tosamba ogenze mu ddwaliro yo omulwadde wo yawona. Mwana gwe omulwadde yafa. Omulwadde bwe yafa nga sikyalina kyakola. Nenkomawo keeyo nasanga mwenna temuliyo, buli gwe mbuuza nga ngamba tabamanyi. Nensalawo nfuna akalimu neeyiiya. Waliyo kampani eyo etuwa ebintu n'otambuza. Bw'ofunako nga bakusasula ng'ofuna ekyokulya. Bannaye kati otambuza pulasitiiki. Obako nti nno okoma wano eno oba otambula butambuzi? Ntambula butambuzi. Bwe nfuna mpise, n'enkyama ne mmuguza. Kyokka obutambuzi olina lubuto lwonna lukulu. Kyokka otambuza pulasitiiki. Obako nti nno otambula okoma wano eno oba otambula butambuzi? Ngenda ntambula butambuzi. Bwe nfunye wali abantu abangi ne bampita nga nkyama nga mbaguza. Kati gwe Namubiru obeera eno? Mbeera eno. Prince yampasa. Kakasa? Ye. Mwana gwe nze ndi eno mbonaabonera eno wensanga wembeera. Ekyo kibi nnyo bannaye musanyusi. Kyokka n'otatugambako nti nno omulwadde yafa n'otatukubirako na ssimu. Sikyalina ssimu, essimu baagibba. Naye naffe ebyatutuukako ewajja nga toliiyo. Musambaganya ebintu baabiwamba. Buli omu era kati n'akwatagage. Ate baani abaawamba ebintu? Waliwo awo abantu mbu bajja baamubanja ne batugoba mu nju. Kyokka Mukama Katonda ngenda kukola ntya? Nali mmanyi ngenda kuba ntambula nfune omuntu antuusa ku musambaganya. Era wenkulabye mbadde mmanyi osobola muntuusaako anziriremu nkomewo ewaka. Teri amanyi musambaganyi gy'ali. Kati nze luno olubuto ngenda ddukola ntya? Omwana ndimugamba nti taata we y'ani era ali luddawa. Nawulira nti lwa musinguzi. Ani yabikugamba? Nabimanya. Waviirawo era nga buli omu akyogera nti olubuto lwa musanyusa lwa musinguzi. Nange babalimba. Olubuto lwali lwa musambaganya. Babi musanyusa nkusaasiddeko kangende nfumbira omwami ng'obudde bukyali. Kale naye mama oba oliddamu ddi okundaba? Kati tolina na ssimu? Sirina. Kale Namubiru kankwerekereze. Nkwagaliza obufumbo obulungi. Naye mukwano toyenderanga mu bufumbo bw'omusajja. Sisobola, nze oli Prince amwagalirako omusajja mulala yenna.
omwana omutali mu bufumbo nze ndi wano nzunga nansi ndimukubonaabona kale singa saayagala musingozi osanga singa ndi mu bufumbo bwange oba singa musambaganye nga bwe baŋŋambye nti yagenda oba singa nange nagenda naye nagenda kukola bwenzi nenyendera mu maka g'omusajja nange mbaguzeeko nyina amabaafu ekisero ekigendamu engoye n'akatandaalo ne baketi kisinziira kyoyagala oyagalako ki anti osobola okumbulira nange nenendako ebbaafu za kasanvu ebbaketi nayo kasanvu kino ekisero kyagumu 8 kano ka mitwalo 3 kati kisinziira kyoyagalako kyagumu 8 osedde nnyo ogumu 8 mungi ekisero gambi kyameka kyagumu 8 ogumu 8 osedde naawe kati ninanga mutwalo togu nsaba nyongereko 5,000 nga luwa ebyafulumira baali tebabiseera nnyo naye kati ate gwosedde kale kankwongeremu 2 kale bampe mbasi kuyiseeko nnyo bampe ngende nfune ekyokulya yaggwa muzito gwotambula ku musana mukazi tubonyebonye ne sente zennaku ebale naye maama ennaku zino nabyo mubiseera bulala nayanguza nnyo nyawo naye nakyo kigumu oba abaana bwe bakibuukiramu kisigala era kitekyatuse newokiteeka nayanziza
n'ekyo ekigenda mu maaso sikyabategeera enkola yammwe ennaku zino akasimu temukyakubira emirimu gyaffe mwagivaako Simbi naye akati gwe wenyini gwe ojja mu n'otugamba oluganda kwe twasemba okusinga n'oluganda tokola bya emirimu minene tokola bintu byakutwala mu makomera nesigala nga nkugamba obulimu bwaffe obutinitini onkubirangako kasimu anti obulimu buli obutono ewali oŋŋambye oti tuddangamu kubufuna ng'emazima amatuufu era ffe tukyali ku bintu byaffe tutambuza mulimu gwaffe emirimu eminene kati gye tuliko tuli ku mirimu misava gyokka kitegedde Simbi kyagala okugamba gula omulimu gena baleka nga mukola ne kasiba ntete mugumalanga bugwa bwe gutyo siya amazima gali nti neetaaga ssente ate otugala tokola bulimu gwe mirimu kati oba mpozi nga akatengo kakuweddemu akatengo yo kaba kakuweddemu nga oyingira kati nze muddemu ki naye oba toyingidde esente tukyaziryayo omusajja tukyamunyonyonta jangu tukole ffe tetulina kubuzibu Melissa ffe tukyakola era emirimu tugitambuza nga bwe gino tukola ki nga bwe tubadde tugitambuza tetukulinaako obuzibu bwekyo oba omanyi naye mumpe ku ssente anti bw'oba ng'owulira nga okyayagala okukola naffe jangu okole kasiba nti wandiseewo wange wali mubuuliridde ddala nti ffe tukyakola nakuno kizigina okuno emirimu okusibu kati bampereza buweereza wano wetutudde twaze kugyogamu okimanyi ekyo naye bannange era mutoka n'okuneera otuka kweryessa kati kankubuulire kino ffe tetukyagulwamu kakadde ka ssente mu musawo ate nga emirimu eminene gikyajja okitegeera kati bwe wavaawo mwana tunesene nezeeyongera wasumulula awe tutuuse si mu bubi naye mwe muve mu by'okusaaga kyemwagala ogamazina lisira emikisa gyammwe watuta ebyo gwo byeyogerera ebyo bibyo ffe situnakugayako nti gwe aliosibya emikisa gyammwe naye akasente kajja badde nteesa bakuwe ku byokulya oba kyamisana oba kyaggulo gwomanyi kutandika nakati olya zange totya gwenja zonna zosobola okulya kitegeera lya zonna zosobola okulya zange omuntu ogu situgenda zigabana nakasiba nte nga bulijjo yate kwatamu mpaamu oba mundekere alye ku zange mama Melissa badde njagala olye ku zange muleke ojjamu olunaku olulujja omuwe kyemwagala okuŋŋamba nasubwa dda lunaku mbadde mumpisaako ssente bwe zityo bannange bwekibanga bwekito bwe kiri ŋooze nze ndi mwetegefu okukola omulimu gwonna n'ogwanga weeguli kati ndi mwetegefu okukola nammwe ffe weetuli tugguse buli kimu kyaki neetaaga ssente weetuli neetaaga ssente ndi mwetegefu okukola omulimu gwonna gwe mumpa niwe mugamba ssaawa zino katikati ndi mwetegefu okulumba nammwe kazibani kati Melissa omukadde akomyewo baba koona weeka koona